Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinge ate onyige ne kale Bagira Fahad TV waliyo KBTV gikosa ne KRTV Uganda nawo abali mu ggwanga eryayira kakata kosa ne Saudi Arabia mbatumeddeko ne mbebaza ne bagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kale ensonga za bugingo kosa n'okuba anti ayagala afune time ku mwana zongedde okubanga zikola kizira ndajjukira ebanga yisema biga bugingo yakyazaako ko Pastor Bugembe namusabira wali ku Canaan Land era nga amusabira ku nsonga ezo wabula ensonga zikyaganye okubanga zitambula bulungi Pastor Bugingo agamba ati ayagala mutabani we ye teri agamba kitamulemesangako mwana wabula obukwakulizo bwe yateekawo nti Bugingo yagaana okubanga abugoberera jjukira kooti nzize nkibagamba nti kooti yabagamba bakole ki beesootinge bonga bo beetereze basoke beetereze awo ne kooti ekole ki ebiyingiremu bwe kaba kaseera nti bateekewo akaseera buli omu kanakola ki kanaabeerako n'omwana balema okubanga kola ki balema okubanga bakiteesa ennaku zino Bugingo alaga nti omwana amumiisinga bitya amwetaaga bitya bali abawala yabavaako jjukira bali abawala bakulu baddembe okwezalirawo kubanga si baana bato omwagana akola mikolo akuwa emikolo simanyi nabanga egyekutte oba nali manjirira kukola mu guno omwezi ogw'omunaana ndowooza nga gutandika oba oliawo guyinza okubeerayo mu mid-August nga makatikati awo tujja kuba tumanya ogunaago gubaddewo oba si obanga bagupostponize bagongeddeyo awo simanyi naye nga bali bagamba nti gujja kubeera mu guno omwaka ogwa 2025 mu guno omwezi ogwa August wagunaabeera mu mid-August babagongera nga guyinza kubeera mu September tujja kuba tubitegeera byonna byonna nga Bugingo ali mu kulaajana okufaako obufi omwana we agamba nti bamumumma naye Teddy yagamba nti tamummangako mwana yagamba nti tabulookingangako makubo gonna gayinza kuyitamu kubanga afuna access ku mwana naye agamba nti okwakulizo bwe yateekawo nti Bugingo yagaana okukola kyeyagaana okubanga abuwuliriza era mpaka nakati ensonga lwaki ensonga zikyesibye n'okubanga Bugingo amaze emyaka egiwera nga takuba munye ku mwana we omulenzi omuto kubanga yagamba nti nogwasinga okukola ki gwasika okubanga ayagala okubanga alabako jjukira emyaka tegyekulunguludde makula tanaba kubanga azaalira Bugingo bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku social media abasinga bagamba amakulu atagenda kumuzaalira abasinga bagamba nti Teddy bw'anaawaayo omwana we bayinza obutamumuddiza Bugingo ayinza omusigaliza ddala olw'ensonga mbu makula ayinza obutamuzaalira mu ki mwana bigambo bingi nnyo ebyogerwa abasinga bagamba makula tazaala kagamba tuli awo bwetutyo naye nga ensonga eziriwo ensonga zeezo ensonga za mwana Bugingo ekyamazima kyalaga nti omwana we amwagala okumulaba bano abawala tabataddeko nnyo focus n'okubadde nabo abamiisinga naye tabataddeko nnyo focus ate babawala baleka nonnange ebyabwe biralamu kubanga olaba bamulumba yokakubwa amasasi tebalinnyayo kiba kitegeeza nti ate bo tebagala mumanya wona omuto ayinza okuba nga munnanga akola ki gwe yasigaza ono omutaalika gwe yasigaza kyobola gwasinza okuba nga ateekako ennyo ebirowoozo yandoza mwamulaba nga asyazizza Bugembe wali ku Canaan Bugembe alyoka amusabire okubanga afuna access ku mutabani w'oyo ensonga tezina kubanga zitambula kooti yabagamba nti mwetereze kubanga bagenda enfunda mu kooti byagana jjukira mu kusooka basooka bagenda mu kooti nga bakwasaganya byakwawukana completely naye tebyakola kiti byayitamu olw'ensonga empapula Teddy yagaana okubanga azisayininga esaazo bakyali bafumbo Bugingo ne Teddy mateeka bakyali bafumbo kyovula ndowooza Pastor Bugingo naye bagaaji yali agala okubanga akola ne makula tenaba kubanga akola ki tenaba kubanga ebeerawo ndowooza ensonga lwaki oba Bugingo tannazaala mwana ne makula oba kyekyo kubanga mu mateeka kiba kimenya mateeka oba ku bino ebyabaana batamanyikiddwa kubanga omuntu nga tamanyikiddwa asobola okufuna omukazi omulala
kooti nga tetegere naye ate Bugingo omanyikiddwa okulaba ne Makula baana emikolo gye baakola Bugingo agamba nti emikolo tegyali gyadda gye baakola Katulo bw'amalyoke ono omugenzi Katulo bw'amalyoke abagendi wamu baali Katulo Bwama oba naani amulala awo oba ne Gundi oba ne Calvin Kayanja baali bawerera ddala oba ne Charles James Senkuboge ndowooza Bugingo agamba nti emikolo gyali gyakukyala biki ng'agamba kooti kuba kooti yabingiramu negamba nti mateeka nga taba oyagala ate kulikola kulivunjirira kulirinnyirira mateeka munange obufumbo bw'amateeka omukazi alina kuba omu kati Bugingo ensonga lwaki tebanakuzaala mwana ne Makula nsi naawe naye nga kooti yabagamba mwesootinge buli omu akola eki buli omu afuna akadde ku mwana tebannaba kwawukana bakyali bafumbo mubalowooza nti baayawukana tebannaba kwawukana kubanga g'amateeka kooti ye babalanga abafumbo kati awo simanyi oba Makula abeera naye nga mukwano gw'ensi naawe kubanga balaga nti si bafumbo emikolo ekyamazima y'embaga bandibadde bagikola dda ne Makula Bugingo olwo ne Makula n'ebintu bingi ebigisibye ekimu ku byo ekyo teri yagaana okuba nga asayininga empapula za divorce yagaana okuba nga asayininga yagaana Bugingo yagezako okuba nga mwekubako ate bali ku nsonga ate za mwana tuli awo bwekityo naye nga musubscribinge ate mwongere okuba nga mugifollowinga bagita Fadi TV gifollowinga subscribinga nyiga kade like nga commentinga sigala ng'ogyekuumiddeko Bugingo ebifaananyi byondoozo birengera ne Teddy nga bakyali bafumbo ebifaananyi by'embaga baba kati beesenza luti baaba beesenza luti onaagamba ayagala mutabani we oli amugamba mukulu ssebo sooka ogobere obukwakulizo bwange buddataddewo onaaba olimeddwa teri kulaba ku mwana bw'ati yagamba nti Bugingo ayinza omutwalira ddala omwana n'atayagala kuba kimumuddiza kugamba ebyo Fadi TV gi subscribe nga sigala ng'ofollowinga